attiddwa Issa Busobola w'emyaka 45 amajiddwa nga Jjajja Issa ng'abadde abeera Matugga ku kyalo Kitto ng'omulimu gwe abadde akola gwa kusawula. Ono engeri gye yattiddwamu yabadde yantiisa nnyo nga abavubuka abadde bakulembeddwamu Richard Asaba bamuteeze ne banne ne bamufumita ebiso nga bagenze okumuwalawala okumutwala mu ddwaliro ng'amaze okufa. Yatusiibudde bulungi atukoledde ebyokunywa ne tumusaba tugamba agenda waka naye yatufuddeko mu ngeri gyatamayi bamufumisa naffe twategedde bamufumise. Ettemu lino libaddewo kiro ekikeeseza olwaleero era embeera eyabaddewo ku kyalo buli omu yeebuuzizza oba omugenzi Jjajja Issa abadde abasiibula oba omugenzi yategese akabaga mwe yagulidde buli muntu omwenge ng'abatanywa mwenge n'abagulira sooda nga tekyamumalidde n'aleeta endongo okusanyusa batuuze era endongo we yawedde ku ssaawa 4 ez'ekiro. Kyannaku twafiiriddwa omutuuze waffe erinnya lye yakazibwako lya Jjajja Issa. Yafudde mu ngeri ey'ekikangabwa ennyo mu mbeera ey'abaana abakazibwako erinnya ery'Abakasolo. Yamufumise ebiso 2 kyetutegeddeko nti babadde bava naye mu bbaala. Bwe yatuuse akaseera okudda ewaka eno omuvubuka gw'abadde abeera naye ng'ayitibwa Richard Asaba w'emyaka 18 yamufumisa ekiso mu bulago ne mu lubuto oluvannyuma lw'okumusaba 2,000 kyokka n'agaana okuzimuwa era n'adduka nga wano abatuuze bazze ne bamutwala ku ddwaliro lya Wanda Health Center n'afa nga yakatuusibwa mu ddwaliro lino. Naye nga wano we bamufumise oba ataddeeyo abasawo akantu nga ekituli kiwanvu kyaka yamukubidde buno yamukubidde wali yabadde yakabwati yagabwati ku kkubo ng'ali ne mama Gloria ne Looja n'amugamba mpaayo 2,000 oyo Richard namugamba mpaayo 2,000 namugamba Richard sirina sente n'asikayo akantu n'amufumita wano obulago ne mu lubuto ono n'abagamba yagedde ekigambo kimu bannange banfumise mwana n'amukwata n'amuwalula paka abatuuze nga bakulembeddwamu Thomas Kibirige bagambye nti Richard Agaba eyamusse abadde abeera naye era nga yamulabirira oluvannyuma lw'okugobebwa mu bazadde be bwe yagezaako okukuba maama we bulooka ku mutwe ng'amumye emitwalo 3. Wano Jjajja Issa ye n'asalawo okumusembeza asobole okumubuulirira akyuse empisa. Bangi nnyo tugezezzaako okulwanyisa abaana bano naye obulwadde buli ku bazadde kubanga abaana ba mu kitundu ate abazadde tebaagala bakwate ku baana baabwe. Abaana bangi nnyo kuba kati omwana ono engeri gy'abadde nti atambula n'obuso okiwulira obuso ng'abantu bamulaba naye nga tebasobola kutegeeza gakwerinda tebasobola kukola ki bwatyo n'atuuka okufumita Jjajja Issa. Myaka nga 7 abadde abeera ne Jjajja Issa era Jjajja Issa abadde amulabirira era ng'asula wuwe nga buli kimu amutwala nga taata kubanga taata yali yafa nga omwana yasiga ne maama n'asalawo kubanga omwana ono amuleka ne mukwano gwe ono Jjajja Issa gw'amaze naye ebbanga ddene ng'amutwala nga taata. Omugenzi Jjajja Issa awezezza omuwendo gw'abantu 4 abaakattibwa mu bbanga lya myezi 5 e Matugga nga ku bano kuliko eyategerekako erya Isima Ronald Musisi wamu ne Godfrey Kabanja eyattibwa nga 9 omwezi ogwokusatu eyabadde yakasembyeyo nga kati Jjajja Issa awezezza omuwendo gw'abantu 4 abaakattibwa bukya omwaka guno gutandika. Okuttibwa kwa Jjajja Issa kunyiizizza batuuze natandika okukola omuyiggo ku bavubuka bano abeeyita Bakasolo era okukakkana nga bakutte Asaba ono bw'abadde ayingira akatawuni akalala ak'ewattuba okusobola okwekweka nga bwe bamukwatidde abadde yeefudde omulalu wano we bamukwatidde ne bamutwala ku poliisi y'e Matugga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Olina emyaka emeka? 18. Gwani erinnya ledda? Ani? Richard Asaba. Omugenzi wakuziikibwa mu disitulikiti y'e Kakumiro ku lunaku olw'okutaano.